Uganda mukwano gyange baministers abali wano, mukwano gwange Head of Public Service, abakulembeze abaka ba Parliament, abakulembeze ba district eno, abakungu bazi mwenna mu bitebe byammwe ebyenjawulo. Nimeredde wano okutuusa okusaasira kwange ate wamu n'abantu bonna abakyotera ne masaka okutwaliza awamu olw'okufa kwa mukadde waffe ono, omwana waffe, mukwano waffe kati omugenzi Tamale Mirundi. Omugenzi Tamale Mirundi yeesimbawo 21 ku bubaka bwa Parliament. Olw'ensi baalimu abantu 7. Buli muntu yalowooza nti awangudde, kubanga eggombolola ze tulina muno 8 buli muntu yalinamu amaanyi mu ggombolola ezimu. Naye eyalangirira kiseera ekyo yalangirira omuntu yali awangudde. Omugenzi Tamale Mirundi yanyiiga nnyo, naye ekyatuyambako ye pulezidenti okumuwa omulimu mu State House. Omugenzi Tamale Mirundi yatandika okukulirana pulezidenti, yabikolera ebintu bingi abamu ebutasobola nakutegeera, naye pulezidenti bw'atambula mu kitundu kyammwe n'abaako byasuubiza, wabeerako malayika erina okumujjukiza, malayika erina okuba nga emuli kumpi. Kati ekiseera ekyo malayika yaffe yali Tamale Mirundi. So puleedi ezi zonna zimwalabanga ebiseera ebyo nga zituukiriziddwa Maama Nakyobe. Tamale yamubeera ku lusigere, ebintu byaffe nga tubifuna bulungi. N'olwekyo yatukolera omulimu ogw'amaanyi. Bwe walinawo essomero wano e Matale mwe zazimbwawo n'amakanisa ag'enjawulo. Tamale nga bwe bamwogeddeko, abadde musajja mugezi nnyo nnyo nnyo. Kyobalaba yamanya n'obunafu bw'abaddugavu. Yatandika okuwandiika ebitabo, si kuba nti teyalina amagezi gawandiika bitabo detailed, naye yawandikanga ebitabo bye nga bifunda naye nga birimu content, kubanga yamanya nti bw'awandika ekitabo ekigulumifu abaddugavu tebajja kukisoma. Yawandika obutabo bungi nnyo, era ebimu bye tulabako wano nkebera mu bitabo bya Tamale Mirundi mu 2. Nzijukira akatabo akamu kasanyuse nnyo ne bannakenya bwe nali nabo South Africa, ne batendereza nnyo amagezi ga Tamale Mirundi. Katabo akaali kakafuluma yakatuma nti abanyampi. Akatabo akabamu temwakasoma, naye bw'omulangira ne mukasoma ojja kusanga nti omwana omuntu mulamu era yakuzibwa, muzaddewo ne waba bintu bimusobyeko, amangu ddala gwovayo n'ogamba nti nze mbikoze nsaba munsonyiwe, taata nsaba, ate taata enyini kugaa nti nsonyiwa. So omuzadde oba omuntu akusingako tomusalira musango mu lujjudde, kubanga kimuswaza nnyo oba omuweebudde. So abadde awandika ebitabo bye ng'ababisoma bibayambako. Ekikulu ennyo kyenjagala okwogerako wano ekirala, nti emirimu gyaffe gyonna gye tukola, oba oli mu kyaki oba oli mulimu ki, waliyo abalyoolyomi abataagala tubeere mu kifo ekyo. Ye be yayita bamafiya. Kakati bamafiya nga bakuguddeko kiyiifuyiifu, abantu bayinza okulowooza nti bibakwogerako bituufu. Tamale Mirundi abadde muwolereza w'abantu bebalanga obwemage, nga bwogenda n'omunyenyola. Kakati y'ensonga bw'azanja ku leediyo ne ku TV, ogenda obanga bamafiya bakudduseeko
nga bagamba nti batutegedde nga tukozese approach endala. Era kyemanyi abamuli wonna abasigaddeyo lwa kintu ekyo ayambye abantu bangi okulaba nti abateewuluza ku bantu abagezaako okwagala okubagajambula. Nzijukira mu kiseera ebyobufuzi waliwo omuyaga, twafuna omuyaga ogwajja mu Uganda nga gukunta, tamala emirundi yeyeka eyagenda ku TV ng'ayambadde yero oba ayambadde akakufira ka yero n'ayogera bulungi President Museveni n'atambula ku situuti za Kampala nga tewali muntu n'omu amusooza. Omusajja abadde w'amaanyi nnyo 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 nga buli muntu amuwa ekitiibwa. N'ekyo tumusaaniddwa nnyo nnyo. Your Excellency the Vice President, I have two requests to make, and I beg for your indulgence. One, I request that you deliver our appreciations to the President for identifying a talent in our brother Tamale Merondi and allowing him to serve his nation in many capacities. Number two, as you are aware, we have a learning contract. We procured a contractor who is going to work on Masaka Mutukula Road. And within that contract, there is a provision that in every town council, that contractor can work on a stretch of a small road, say 2 kilometers, 5 kilometers within the town council. So I beg that you talk to the minister in charge of roads, General Katumba Wamala, to at least tarmac, to use that provision within that contract to direct the contractor that is going to work on Masaka Mutukula Road to tarmac that stretch from Kalisizo at least 2-3 kilometers along this road, 2-3 kilometers, because it is within that provision. We don't need extra money, we don't need extra funds. It is within the contract. So I request that, because as in members of our beloved son, and if money is found, like the daughter has requested, to put up a park, parking yards, maybe as he had planned, that dream will find already the road tarmac. Yes. So I request that you direct General Katumba to direct the contractor to tarmac this small stretch, at least 3 kilometers, because it is within the provision of that contract. I thank you, Your Excellency.